Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media wiji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fad gemanya tubezo okulike nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga okulikinga omuno okusharinga content waffe kikulu twongera okulike nti tubaweereza olunaku lwaleero tuzzo okulike nti tutunuulira wakati mu kuba nti eggwanga litunuulidde nnyo omusango gwa Ajati ne Ajali abali mu mbuga z'amateeka bali mu kuwera ennemba ng'omu alumiriza munne oba oliawo kwekakaatika n'okkabasanya muwala we kyannaku kinakuwaza naye omusango ogwo guyina bingi nnyo ebigutambulirako obulimba okonjera naye ebyo byonna bijja salibwawo kooti tulabe ddala kituufu wabaddewo obulimba n'okonjera oba omusajja alina kye yakola. Ebyo byonna biri mu kooti naye ng'olunaku olwali tubaleetedde omukukunavu omusajja alina experience mu mawulire omukulu Siraje Lubwama ono azze okulabika nti atubuulira abasajja ab'enjawulo abazze banyigirizibwa abakyala abantu ab'enjawulo abazze benyigira mu nsonga z'obwenzi muno nno mulimu n'abanene mu gavumenti ddala n'abamu ku bayimbi ab'ettutumu betumanyi bingi nnyo byonna agenda kutusiigira ekifaananyi mu nsonga eyo gwe weekuumire bwekuumizi kuno Siraje Lubwama tugenda mukuwa naye nga tetuneeyongerayo na Siraje Lubwama mbajjukiza bannaffe ab'ekitongole ekyesowoddeyo okulabika nti kivujjirira obuyambi gye twandiise financial aid kwabo baganda baffe abawala abaagala okugenda ebweru okukola naye nga tebalina busobozi financial passport olina toyina babikolerako byonna kye bayita input ne bakuteekamu then gwe n'obasasula okusinziira we muba mukiriziganyizza. Ayagala okubafuna oyita ku nnamba y'essimu 0752673 07526 oyita okwo n'omanya ebisingawo naye katubalekere Siraje Lubwama ono atotole bingi nnyo tosaana kubisubwa muwulirize ojja kuwulira ebintu naawe weewuunye. Siraje Lubwama katumubawe olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama munnamawulire era nga mutera okumuwulira nga ayogera ensonga enkulu ezikwata ku ggwanga lino n'olunaku olwaleero tumuleese tuzze tugenda kwogera ku nsonga ezimu ku ezo eziriwo mu ggwanga muwulira abasajja abawukana n'abakyala ababba abasajja byonna tubireese olunaku olwali tugenda kutunulira banene mu gavumenti abatuuse ku bibambulira naddala ku nsonga z'abakyala nze manyiyo Haji Moses Kigongo yawukana ne mukyala we ensonga zaalinnye enkandaggo nendabayo omukulu Drake Lubega bwe yali ng'ayagala okwawukana ne mukyala we Otafiire we yagambira nti nno ezokwate ku bintu byange nkutte kegamba bintu bingi nnyo sibobuuza ku batulaba abatulaba yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo naye njagala kusinga kubuuza ku His Excellency President Yoweri Museveni. Museveni ng'omubuuzizzaako nnyo leero kiki yakoze ekintu ku basiraamu kyakola nnyo nkatayagala abasiraamu naye yeyalwanye gavumenti yalwanye ng'eyita minisita ya genda nekomyawo abantu bakadaama bagenda okutuleebasibwa ku busango sanga obutonotono kituufu yakaweza abantu nga 146 naye mugamba nti bakyawera n'13 mu nsi z'abawalabu abamu teboogera abalala tebalina access ku masimu naye kyeyakoze ekituufu senga akikola ne ku bannayuganda abakomawo nga babagyemu ebitundu byabwe ebyomubiri tulina omukyala Juliet Nakintu amutwala 1919 n'akolayo emyezi ebiri n'amugyamu ensigo bamukomyawo amawulire ge nnina bonna bawaaba ne bawaabira bwe batalina kampuni yawa Nairo kampani obukadde 6 gyesasula omuntu ono kati bano bateesa naye ne bawafa mukadde 3 ne babugaana era bali mu kooti anti-corruption bali mu anti-corruption kubanga Uganda ekwatagana yanjawulo ne Saudi Arabia balina okufuna ya national court okufuna obujulizi eri neeno nsanga gulimu Caleb Alaka mukwano gwange mulimu ne nani
bebawolereza ono kubajjamu ensigo naye ekizibu ekiriwo nti omusawo ono guba yakolako okutekinga okusooka yabagamba nti ensigo muwe oyeetaaga kukwata famire bwetaamatira nebasanga ngaensigo ekokoze teriimu kati omusango wegulya tulowooza nti Museveni nekyo osobola okuyingira mu DPP n'agenda eri kuba DPP ofiisi ya DPP yebuliza eri naye lisosiro musango gubadde mu kooti emyaka ebiri. Ekyokubiri abasiraamu baddamu ne babakwata eri nnyo nga bwe babakwata waliwo Haji Twaha Ndoza Kabanda bamukwata abantu abafaanana n'abayokwelinda ne bamubuzawo kati omwezi gwezi kiki famire ye temanyi gyali mukazi nakawere kaki so tulowooza nti okukwata kya kirungi nebuulira ku famire nti baliwa ekyo si kibi. Ekyokubiri bw'oba tojja kuyamba famire kubabuulira bonna bakwate ne famire n'abaana bali akawunga kegyekali tubeerawo tumanyi famire yonna eri awo gavumenti yagitwala okubuuza kukomezaawo munange tweyanziza obiwulira ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga natubadde ntunulya omusango guno ogwa Haji Ali ne mukyala Zuura neŋŋamba nti nno guno nno gwo guwulikise naye waliyo abanene mu gavumenti abatuuse ku bibambulira naye nga bo tebasobola kwogera nga babatutteko amayumba ne batya okuvaayo ne babasiba abaana abatali baabwe ne batya okuvaayo. Njagala otubuulire omu ku omu bantu ki abazze bagwa ku bibambulira mu gavumenti naye ne batabaako kiboogera abanene nibo batwalako ebyabwe ne bakola buli kimu. Abantu obuzibu buli Katonda yagamba ffe mu busiraamu nti ensi mulimu ebikemo bisatu tosobola byewala omukazi sente n'omwana osobola byewala era bw'otabikwata bulungi osibira wala bisala eno n'eno. Kati omu yajja wabakkiriza Ibrahimu yabigonjola amangu ewasa mukyala we n'agaana okuzaala emyaka mungi mukazi n'agaa nti wadde muganda wange genda ozaala. Incidenti ezo teziriiyo nnyo mu bantu mu kaseera kati ekyogende onagaa nti sizaala noonyayo omukazi omulala ekiriiyo. Ekyokubiri Jesus yabusangawo nabyo obuseegu era yadde liyeti yawasa yali omulamuzi ku nsonga ey'obuseegu. Lumu baaleeta omusajja gwebagaa nti ayenze n'agamba kituufu ayinza okuba ayenze atayendanga kakwata ejjinja bonna baati nga bonna bayenga nga bonna benzi balungi. Eyo gye tuva Nabbi Muhammad obutafaanana nabalala yawasa abakazi 9. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 nga mulimu n'embeerera. Katonda wange abakuba mu Uganda bandi mukutte defilement obimbeerera zaalize 10 nga ziwezeze 18 yali mbeera Aisha naye Aisha yamusanga ate yawasaako omukazi omukadde Khadija nga yali musuubuzi mugagga n'amuwa n'ebyobusuubuzi ne bajjamu omukwano n'amuwasa ng'aleeta bulungi emaali naye bwe yafuna Aisha nga mulungi okusinga Khadija naye mu kiseera yajjukiranga nense nga Khadija abaddewo nonaga ni guyu nga Khadija atafudde wejjusa omukazi afudde nga nze ndiwa n'ekimyula kati n'awasa paka lwe yagenda eyo n'atuma gavana we mu nsi ey'abakatuliki tali mu Saudi Arabia Bishop n'amugamba nkusaba osiramuke. Bishop n'amugamba sijja kusiramuka naye nkuwadde endiboota z'enkonyi zino n'ebyobugagga bibino weeddeko ne muwala wange Maria genda weeteteekanye. Mu Busiraamu tewali ayogera ku Maria nti yali mukazi wa Nabbi naye ate boogera ku mwana gwe yazaala bamuyita Ibrahimu ate nga yamuzaala ali Maria Nabbi yazaala abaana 7 ng'abawala 6 bawala abaana 6 bawala abalenzi 7 omulenzi 7 era yafa akyali muto. Ekitegeeza abakazi abamu tebazaala omuntu yekka gwe yakusizaako amaziga era amwagala nnyo yajjanga n'amuleetera Khadija n'amugamba olaba ekibebi kyange Aisha teyazaala yali muto weewuuyo naye ate bannamwandu be yawasa olw'okuwonya basajja baabwe nga battiddwa mu ntalo abamu ku bo tebazaala nabo okuggyako Khadija yali omukadde ate yeyazaala nga ono bwajja n'amugamba nti olaba ekibebi ate kyandibadde kibi nga kinywa amata ga mbuzi 7 kati ebbuba yagenda lisituka. Obujja mwe buli mu bakazi mwe buli mu basajja okujjako okubwekuuma
kyokka. Yes. Nabbi baba agenda kufa n'agamba nti yadde nze nawasa mwenda nina ensonga ABC mmwe temukkirizibwa kuwasa basukka bana. Era omusajja awasa abakazi abana omulundi ogumu abanga ayeebase ku nnyina. Abana omulundi ogumu. Naye tebalabamu abasajja abasiraamu alina 8-7 bangi. Kakati ensonga yagiwa n'akatabo nakawandiika ak'abakyala ba Nabbi n'empasa naye bwaggwawo. Bamugula ne babumalawo kusuubira kukola bulala. Kati bwodda wano mu Uganda tuzzeemu ebizibu bingi nnyo ku bakazi. Bwe biyitiridde ne wajjawo ebitongole birwanirira abakazi. Ekyabasajja kyakajjawo bafuna fida yakyaka nnyo. Naye nga bw'ogitunulako yalina abakulembera bonna nga bwebakolako porofayiro bakazi nakiyombekedde. Sifugwa musajja. Be baleeta n'etteeka eryo erya Marriage and Divorce Act limaze mu Parliament emyaka aga lyagaana okugguka nga teriyita kuba tewali alisobola. Kati lwe baagala okuliteekawo n'abasiraamu bateeke mulinga kipooli baalita Seeka Kaseenene Idrisa agende empiriyo asange komiti Parliament yonna lwaliwo workshop ya nnaku 4 agiwe pepa Uganda Law Reform Commission egenda okukiisa mu tteeka eryo. Nempandikira chairman waali nange ndina pepa gye nalyagadde okuwaayo naga nti ate gwe musiraamu wasoma ki? Nze nasoma kale wandiika okuba yali amanyi nga munamawe nempandika pepa ya Kaseenene bagirekawo ne badisikasinga eyange abasiraamu ne batujja mu kipooli kyammwe n'Abahindu. Gwe wawandika pepa eyo? Yes. Bana gwe musajja wa kaakati era bansasula pepa eyo baginsasulako miliyoni 3. Nikwenga nawe tozanya ku kasola kigambo kyakamwanyi. Kaakati mu Uganda okujjako okuwugako obuwuzi abasajja bonna bagudde mu kitone ky'abakazi abasooka kuwa nga n'abatali basiraamu mwebali. Naye bw'oŋŋamba nti ndeete banene nja kuleeta banene olw'ensonga nti ne mu banene tekiri mu Uganda mwokka. Walaba keesi ya Diana bwe yayenda kumulangira ne bamugoba ne mu lubiri Diana n'apaala n'azaala omwana Muwarabu. Awo ne wajjawo okusosola naye ng'omukazi omutima gusazeewo nti Omuwarabu gwenkola ki? Anti guno oli Prince yali amaze okwenda. Prince yali amaze okwenda. Omukazi nga ayagadde kusasuza tasobola kwenda gwe mwenkana bbe ayendera ddala kali akafu. Nina omukyala yali munene nnyo mu Uganda Post ng'ekyakola yali mutuuze wange ng'akutte mukazi we nekunzenzibwa ku mirundi eki naye nga mu kikomera ekyo kiri eka 3 nga mulimu enkoko 15 zamuwa ez'amagi n'ez'ennyama 15 nga talina kyagira naye bamukwatanga ne kondakita ng'akwata wisiki n'atwala mu wooteri n'asasula lwegiri nga kondakita yalina kapita y'omugongo bambi nga bumweyimirira. Kati oyinza okubuuza nti abakyala baagala ki? Tuzze wano buli muntu omusajja buli mukazi yeetegereza omusajja. Eri omulembe gwa ssimu nga tegunnajja nga omuntu alabira awo bamubuuyabuuza lugambo gundi ayendamu naye kati omukazi omuleka awo essimu nga temuli password osanga yatabuse dda kubuuza byokola noono n'osanga nga abantu bawatanya abasajja n'omukazi n'awatanya omusajja amuyita ddooga n'olowooza nti nombwa owaboda wange ate bwe lwosanga ng'omukazi omukazi nga waliwo omuntu gwekengera gwayagala ng'atera okujjajja ewaka ewuwo naga nti omusajja oyo yantama omusajja akantama sikaagala ddala aba akujja ku mulamwa olowooze ddala ntamwagala naye nga ki gwayagala. Nina eggwanga erimu lye mmanyi ku muliraano wano lirina abakazi balungi naye asente gyesinga eyagala Abaganda ayagala amawanga amalala naye teyagala kubazaalira Abanyarwanda omutwala ng'aleeta mwannyina ng'aga nti manya muganzi we nti ono mukazi wange mulekawo n'omulekera n'enkoko bw'atwala abaana bonna agenda nabo akimanyi tolinawo n'omu kyova olaba kati ate DNA ezisusse
bakazule giro ekinga buli omu abadde odieni ekeside abantu bagende bakebere obuzibu ne bukola ki ne bujja oyogedde ku kigongo ng'omu ku banene naye abanene bawera n'ebikumi ebitaano abanene mu Uganda atandikira ku kigongo obwenzi bw'abakungu abo kyongose vice chairman w'emyalo butandikira ddala mu nsiko abantu abo bonna balina abaana mu nsiko bazaala abalala nga tebannagenda abamu nga babeesibako olwokuba babakobesa abalala nga baba bawogera mazima ekigambo ekyo nakigambako Jeno Eric Mwine omugambo mwaleka abaana mu nsiko atimini wano mukirina abalala nababonaabona n'atandika okumubuuza ne mugamba sente z'aba iso muziridde naye mulina ebikolobero ku bantu be mwazaala muki weruweru mu lutalo n'aŋŋamba nti gweolijje no mu mawulire tujja kufuna budde twogere tuba tetunayogera n'afa yali yakafa ne baleeta omwana wa Eric Mwine nti asi tetumumanyi oyo tetumumanyi omukazi aganzi twali naye wano ono wa mega gundi mega standard teyagwa ku accident ng'ayogera ne mukazi we baali tebannaziika ng'omukazi azze ensinzi ono omwana wammwe ne bamukukusa nagati gyagenda ku musaayi eyava ku musaayi tali akolaki teri abimanyi so obufumbo bubaamu ebintu bingi byagala bwagazi kukwata mpola nakubyeraga nze namala ku erosi emyaka mingi nga 9 abanene benasanga mu misango gy'obulezi mangi nali mu mawulire gagali ati nakupandikako ogwa fitina wakola n'enjuki ono yazenze bwete nga nfuna ne tipu kasaba amanya nga nti mbifulumiza bwereere naye nga obwonna bwali butuuzi nataasa ku muli baana wange bamuyitanga Hamani Gafu Hamani tebaba basiraamu Hamani ono waffe omuyimbi omutaasa yaleka abaana 17 naye abakazi be yazaalamu ne batazaalamu nga basukka mu abiri nga yo asinga n'abasiraamu era ejjanga ekyo bano bandi bubi batabani ba chairman oli gavudde ono omukyotalo we kumwalo bamugobawo ani ku mukazi waffe aliku bagoba basudde oyo ne batuuza ne munywanyiwe muyimbi munne bamuyita Paulo Kafuyo waliwo omukyala awe nga abatabula kati abakazi kikemo nga sente muzima kikemo kigongo oyo balwawo nnyo basooka kugugulanira Mosakot ekyobugabo bayita eri ku minisita mukulu munne yebaye babu ziwa kimanyi bikoze bitya kati ne bagenda okakana nga ziwe jinja akyefunziza mulimu minisita omukazi talina omusajja taba na volume ngasanze omukazi taba na volume oyo minisita gwe bakwatira mu kafo kakatanga ngaini mukomusajja sajja bamuvugidde ne bakubira enduulu agati takuba nduulu mulete kiba ne bamusiba emigwa n'asasula sente zonna minisita ne bamusiba emigwa nakati akyaliwa nakati minisita katonda wange kakati ebyakigongo abitereezaako yali principal judge Deni Yoro Kambamunyi batuuza mu obufuma tebatera kubiteeka mu lujjudde era na bino bimuliko ebya Haji ono Haji bajja kutuuka ekiseera bagambe nti abamawulire mufulumemu basooke bakkaanye ne batakkaanya ate batakkaanya kirungi ku bamawulire oludda lwe banyigiriza luvaayo luwoganira waggulu ne bankola bati kale yagala gundi ne gundi okakananga stolo gifunidde awo naye nga munda tokoze eki nga tuyingidde eya palamenti twagifuna ku kofiti baali bagezaako okukwata abakazi basatu mu parliament nga bamaze okugoba amawere bagyeko ettaala wano gundi we yeebambira malende yagwa ne yeebamba oyo naye baali bagenda mukwata mulepinga omulala gwayiriza olugoye ayambala hijabu yaliho nalebo Aisha Kabanda baluyuza paka ebere ne baluyuza omulala no bamujjako bujja bagenda mukwatira ddala Aisha Kabanda bandinunyemu ki mu operation ezo ekyo kyali ku agenda naye omujasi goli nsobola esinga aludde tafuna omukazi afunye ekikazi ekisava toyinza kumukola ki
abo bajja kwegana niho naliwo malulina bataasa mutaala kabanda ekimuyiriza tekwalina kumukwata yali yepanka okufuuka kameramaani atekeko akatooki atekeko erisimu bagimusuuza mukuyuza engoye oluvannyuma bagiriza loo gyolumawende waliwo nendala gibaawa loo ebabikola ki ekibaamu bayingizaamu aba SFC bali abalina ziwupa ez'obulabe ennyo nkugambye baba kumalawo dakiika 3 yemiyandira abasajja bakambwe nnyabo kakati Kigongo yaleeta auditing emusako omukazi n'agigaana nagamba yakakunziza ngunne yange owange okuva mu UK oyajja wano ng'ayagala miliyoni 2 ate omukazi ng'anaakulemesa akola ekintu kyonna kyokola ki kyotayagala omusajja ku mukazi teri alina bbeeyi kabeere president kumala ba Trump bisanga emeka egya repu gibamuko ate bitera kugira mu campaign bwe bitagira mu campaign bigira mu kufa nga batandise okuleeta abaana yes president wano yajja n'akulaga abaana juzi nga ayogera ku Bobi Wine kuba omusosoze nga abaana bange n'abazikulu yakulagako omwana yafumbirwa mutabani wa Tumwine olw'omuwala Museveni yafumbira mutabani wa Tumwine eyamugaba nga yegenosale mbadde nti yali wa genosale mwana wa president Museveni ebyo tojja bitegeera genda mu maaso oyo omuwala yasinga obulungi baana ba president Museveni ate president ng'atulaga bano bokka waliwo omuwala aludde mu sosisi awo ng'agira mu luso njagala ogenda onoonyereze obuuza abaliyo yajja ku Jennifer mbuze nti mukambi nakugambako wano nti waliwo abaana bakyali balamu omu yafa abawaayiriza pulezidenti yabazaala naye nga bamuwaayiriza buwaayiriza anti nze simanyi nalaba ku DNA siri musawo ntunulako naye nga DNA ziwalabako zaazitya nga zigamba nti bamukebeza sale yabakebeza yali abalabirira kiseera kyatuuka omukyala n'agamba first lady tetuleetera abasoga nemba kutendeeya wakuteeka nemba tendeeya wanjuba nemba tendeeya ewamulowooza ate kati okubakuba mu mawulire nga kijja kunnuma nayo tukumanyi naye ono konzisijja nkubira Peter yali PPS nakutakyali mu parliament nteloola tumugamba omugugu gw'omukazi guno oba yaliwo nga bamuntu n'abakubire nti mumuleeta ate envaayo bagamba oyaani konze awaayiriza Prime Museveni mwana we naye nga amufaananira ddala oguta nnyini awesekeresezi kati kaddaga mubuuza ani akuzaala babiri wawa nti owekiti mu busogo eyo n'amusuubiza nti ngenda kukulaga Museveni mu campaign ng'avudde mu North azze mu busoga omusajja lwatuuka mu busogo omwana ne bamulongooza n'abaana teyasobola kugenda kwa appointment yani yakaddaala yali amuwadde ne transport kati we bimala ne mmanya nti oba n'amala akalulu nja kumutwalayo yagenda okumala akalulu nali kusimba nga nkola analysis Museveni yayinza okumanya kaddaga yajja okuwandira olanya alina bano alina aba independent ekitundutundu olanya alinako kaddaga n'antumira mu musirikale we nga ngodde ku program aba independent bonna mbalina katusabe ne Museveni n'antumira brigade yawe nti oli wa DP kola analysis ya DP kuno okulonda kugenda kuba kwakiyeekera era yavaayo n'agamba kwali kwakiyeekera sayekwa n'agamba obwange kikumwana mwena ngenda bugatta ku bwakadaaga tubwangule olanyi ekiro teyamunoonya n'amusuubiza bwakifu we teyamumuwa bwa vice ki siwa deputy speaker bujja luvannyuma bujja luvannyuma ng'olanya akoze ki amaze okufa kati oyo naye n'abeera gundi we yabeerayo Kivenjere Kivenjere waliwerako omuntu agamba nti bamusosola mu State House teyakola mirimu gye Ameria naye agikoze naye bagambanga nti first lady amuteebereza kiki ekyaddako kuvaayo n'agenda yeesimba gyakola ki towerangako omuntu gubasibako Kazito oyo ekimukubye emiggo alina ekintu kyeyalya
zaake oluusi biba bituufu tinantaba otaba oluusi biba ojja kussa omwana waffe ensonga lwaki basudde bwafuba n'abakazi abo bonna beyayagala kati basigaza awayisa nakitte mu birwana wange wali edda yayimbanga nti bwekuumira bukazi wo otamukuuma ojja kuba wa mwenda mu baweeweesi ekyo nakiwulira basudde ng'akiyimba so abayimbi abamu ennyimba zaabwe zibantu yali ayimba ku bulamu bwe bwennyini olina kuzinoonya wawulira kuwalukaga ng'ayimba ku dnk recently yakola dnk ng'abaana banasula olukaga naye yagwa ku kibago wawulira ku muwala omulungi ennyo yayimba siri muyembe yaggwerawa kenza amugamba nze nkyayerowooza njagala omukyala afaanane nnyina sekamuzaala namugaa genda owasizza eddala nnyoko bakananga omusiraamu amuliddewo kati ebyabakazi ekikemo kyaki kinene nnyo tekiri wano wokka ne mu nsi zonna ate omukazi tagwamu buvaligwe ne boogirabange omulala amulaba ng'amata gundi bw'ava mukomera tawasa mukazi eri mupresident wa Mozambique Mandela ng'oli afiiridde mu kisaawe kyennyinyi ono n'amuwasa ye mukazi ate alina rekodi efumbidde bapulezidenti ababiri mu Afirika era mu nsi endala gye bali naye mu Afirika yeyeka gwe tukola ki n'ava mu ggwanga eri n'afumbirwa n'ono kakati obwenzi teri abwogera obwenzi omuntu ajja buzzi n'agwa ddala omusajja yajja wano n'obuwumbi 11 ng'ava mu Bungereza green simanya green ki oyo okwakana ng'agenze ku street abokubye neeko neeko amulidde ate yabulyanga naye n'ayenda omusajja gwe bamusiba naye ng'amuteebereza okukola ki okubanga amwagala byaggwerawa bamusiba emyaka 4 n'avaayo n'oyo omusajja n'amuleka kati abaana be bakayanirwa abantu ab'enjawulo mu biseera byali tali na Ssentongo nga Ssentongo era Ssentongo bwe bakwata naye ne bamuta oluvannyuma kaakati obwo bwe buki bwe bwenzi ate obwenzi teri akkiriza mulimu amawanga nga bwemukwatira mu bwenzi awulira bubi kiki Sebuufu owa Pine bwe baasiba emyaka 4 bawa omusajja oyo mukonjo bamusiba taliiwo najja oli omukazi gwe yatta yo ebyava mu kooti bigamba nti yali ayagala omukazi ebyali byammotoka Sebuufu yali amwagala era yali ayagala mu ssente amutwalewo omukazi naganze sendafu abakonjo tetuwenda okakana nga omukazi akoze eki bwafa omusajja yajja kuno namukyaza singa gwe mulamuzi mirundi mingi oyo omusajja yali nanyi mukyalo oluvannyuma ne ŋŋenda ndaba Sebuufu kuba Sebuufu nga yakaza omusango namubuuza namubuulira nga ndi mu obuzaava nga jankubuulire bampayiriza biki bwe natuuka ku payini nga taliiwo nagamba jangu eri ku office nengendayo nga taliiwo nesimufunako interview naye okubeera feya nanoonya amagezi gonna nemmala nemmulaba nagamba nali ngenda kukuwaabira wampayiriza naye agaba omusajja oyo saamwagala biki nayomba Sebuufu naye nakola ekisoboka mu bwongo bwange nemugamba nti okujulira omusango gwe nkusabira pano kooti ezakuisoba ABC ng'ogenze yeruzira era kooti of appeal yemusalirako emyaka kuva kwana ngajjako ne remission kati asigaza nga 5 bwagenda mu supreme teyandabawo ne bagirekanga bwe gikola ki 40 emyaka nani bagalekayo kati obwo nabwo oyinza obuyita ki obwenzi kuba mwalimu n'amaloboozi g'omukazi ng'akulira omusajja gonna nagazanya kati Sebuufu bamusiba emekasi tebamusalira mukono bamuteeka ku 18 bamusalirako ng'agenze ku kooti of appeal 18 kati asigazayo emyaka 4 kati asigaza mitono aluddeyo amaze emyaka 8 tegiwera naye agenda ku manyi tebabala nnaku zonna tebakyabibala bwe bati bakubala ne bakumalayo nedda mu mateeka omwezi ogusooka emyaka gye bakusibye bagubala ennaku 3 bw'oba olina empisa ennungi bakusalirako ennaku 10 ku buli mwezi ekyo bayita remission nobanga tebagamba kiro na misana naye bakusalirako 10 okusinziira ku mbeera zo mulimu ne bebasiba okusukkawo kati Sebuufu gyali ng'embeera zikoze eki bakwata wafubu Pidison si Pidison eri mu lwana bakwata wava munno kamyo
muganda wa wava mu ssente ezabbibwa ku lw'entebe. mutabani we yali mutabani we muganda we yali muganda we oba yakatu yafa mulamu nnyo. Yafa yali Dixon mukulu waabwe. Ne bamusiba bonna baba basiba emyaka 2 ejjawoli ne giggwako ne bamwongeramu. lwaki Simanyi genda okubuuza mukulu Dixon nemugamba nga atwala ku faamu eyo ne bakibazo nabikirazo. Nemugamba nti owaki nze sizze kulambula faamu yo, nzize kumanya lwaki muganda we bamusiba ebbanga ddene era lwaki yazaala omwana mukomera. yamuzaala atya Ekyo kibuuzo kyettimu kuba nabuuza ne bayina mukwano gwabwe onna gwampeereza ka good morning kaŋŋamba ekyo tekiriyo makeeno naye nga nina evidence up to now nkyagiri era soogeranga nko nakamya bukyavaayo naye nayogerako ne muganda we batannafu amuyita Dixon yali vice chairman wange mukyalo naŋŋamba nti kituufu omwana yamuzaala ate yamalayo ebbanga kati ne bamwongeramu ebbanga ng'abasibe bamulaba ng'omusibe naye nga tebakyamutwala nnyo tebamukuume. Osaavinze emyaka kumpi 2 oli mu excess kati naafuna obukulu nga yakina eddagala lya AIDS emulago. Kati emulago famire ye ngagga togibuusabuusa ng'agenda naasuka emulago naavaayo nga lwolwo omukyala atunda bupyesika balina webeebaka abasirikale bamukuuma ku makya balina omuziiruza era yazaayo abasirikale bamuwangamu kawaazi ati bakakuwa neyedebula baagala nakuleeta tteeka bakuwe omukyala wakyalengako erinayita bakusiba endasi ozifuna. Omuntu ali mu bizibu yasinga endasi kapito gwaba asigaza wange ate aba n'amaddu mangi kyova olaba mu covid Busoga yazaala abaana bangi ate muwala obuto butanneetuuka endasi zibaawo nga tolina ssente kasita ofuna ekyokulya akawunga nokugumira kapito w'omugongo abaawo so ekyo ne kibeeraawo oyo somu waliwo abayindi abatayagala abayindi wabalabako nga baagala abaddugavu wano naye ate abayindi baagala abakazi abaffe babaagala era babazaalamu nnyo. Kati waliwo omusango ogwali controversial nga guno ogwa Haji. Abakazi ne beekalakaasa ne ku street nga bagamba nti Kuki omuyindi w'oku Martin Road yakubye omukazi n'amutta. Ne beekalakaasa ababeebibiina ebyo kati emotion eyo yayingira ne mu balamuzi. Bwe baleeta omulamuzi mu maaso ga Justice Moses kati yafa ne baleeta postmortem ne bagamba omukazi dokita omu yagamba nti omukazi yafa amasannyalaze gamukuba dokita omulala n'agamba nti omukazi yafa miggo omusajja gye yamukuba nga amuteebereza okwenda. Ogwokusatu ne bagamba nti yafa butwa naye ateeza obutwa zaali 2 ng'emu egamba nti doozi gye yanywa yali tesobola mukka endala ng'egamba nti yali esobola okukola ki omutta. Kati omulamuzi ng'awulidde abajulizi bonna be yawulira tewali yalaba baali mu nju nga basheyalinga nga bawulira ono Kuki bwe yadde okulya ekyemisana n'atandika okuba omuntu mu nju ng'abakazi bawulira omukazi akaaba. Omukazi bw'amala okufa ne bawa obujulizi nti yakola ki yamukola. Naye nga mu nju mwalimu omuyindi ng'ali ku wheelchair nga mukozi waabwe nga bamuyita Bintu ng'ate atambula ku wheelchair ng'ate mukozi emirimu egikola yagikola. Investigator gwe bayita Mary Godfrey Serufu yaliyo right Africa yali sponsored ne pastor ne Father Gospel yafa kati naye yakolanga investigation yali French trained eyankolera investigation eyo n'azuula nga omulambo baagusiigako omusaayi awulira nga kiraga nti bamukuba naye nga eyakola ekyo ekikolanga n'abapoliisi ng'abafacilitatinga kuba yali business live wa Kuki nga ate ono yekyamani w'abayindi Kuki ensobi gye yakolera ddala
kwe kwagala okwokya omulambo ogwo nga tebannakola postmortem. Ekyo nekimukwasa era ne bakola postmortem okusigako ebyo ebintu. Kati amasannyalaze ge boogerako nti bwe gaamukuba, omusajja yagamba owa Umeni yali UEB ebiseera report nti ku Martin Road tekwaliko masannyalaze wiiki bbiri, omukazi oyo yafiira. Kaakati omukazi ono bamusiigako omusango ono oyinvestigate n'azuula ebifaananyi ebituufu n'abiwaayo, naye abiwaayo nga bamaze okumusalira high court, omusalidde amayisa ne muganda we Davinda. Kati batuuka mu court of appeal era ne bamusalira ne bongerayo ne bajulira mu Supreme Court. Supreme Court oyo omwami Sseruusi waleetera lipooti eyo awerekeddwako Father Agoston. Omulamuzi Oda n'abagamba nti mugireeterezi wano saawa zino tetukkiriza bujulizi bupya bwayita dda mu kooti enkulu ebijja mu kooti of appeal. Kati kye tusobola okukola kwe kusala nga bwe tulaba paka nga bano bakoze eki, bano nga tujja kuwa recommendation bamuteeke ku list ya board ya prerogative of Massey wa Museveni abantu bateeka okusonyiwa. Kuba Kuki yali musajja wa NRM, buli mwaka Captain Mukula egy'omukyalo nga akola pata awo ku lunaku lw'okujuliza amayumba g'NRM, abantu bakuba endongo bagaba ebyokulya. Kakati Davinda bwe baddamu okwetegereza obujulizi aba Supreme Court ne bazuula nga teyajjako ku ssiini of omuntu tannafa oyo Kuki nga mukazi wa Kuki mukyala yafa nti omukazi teyaliiwo. Era ne bagamba nti Kuki ekiro ng'omukazi azirika yakubira Davinda agenda ne family doctor we bamuyitanga Patewe Kololo amuleeta omukazi waafa. Patewe n'avuga speed n'ajja ku ewa Martin Road n'alangira omukazi okufa nti afudde nga Davinda tayiseewo. Era oluvannyuma Davinda baamuta ebyobugagga bya Kuki n'abitunda n'addayo engi awo ku Martin Road. Wakyaliwo supermarket naye erimu ebintu bitono, yali omu ku supermarket esinga okukola ki obunene. Kaakati ntegeera ntya nti omulema yaliwo. Naye nga ddala omukazi ono okufa baakuba mukube? Omukazi tebaamukuba. Omukazi gwe baakuba yoyo omulema maid yali yeegadanze ne muka Kuki. Ono n'akubanga omukazi sokoleki omukazi omulema, omukozi omulema yali musajja. Yali musajja yeegadanga n'omukazi muka Kuki. Kati obakuba omulema kati Kuki omukazi ng'akaaba yakuba enduulu tomutta ate ayogera ali mu kuba miranga kati balirwana nga bamanyi nti omukazi atta muki omusajja atta mukazi. Kumba omulema gwe bakuba omukazi ono bwaddayo ng'amaze omukuba emisana akomawo akawungeezi asanga omukazi aguze obuti n'abunywa ng'aswadde. gambye nti waliwo ekiswalo mu kabira ezimu okukolaki. Kati ntuuka ku ensambya gye baali badimitinze omukazi nga n'omukono guno guliko bandage ogwa kkono ogwa ddyo nga ayogera oluzungu olutategeerekeka naye ng'aluwuliramu. Aŋŋamba genda leeta omuntu amanyi Gujarati lumu ku nnimi ez'abayindi nenoonya omuyindi bamuyita binyonderabike oba omanyi omuyindi abadde atera okuzannya mu life mwattu oyo omuyindi oyo yali mukwano gwange. Nalina omuzungu nga mukamuzungu naye nga muddugavu kazi muganda nga mbeera naye ku Ismail Road Suyana eyali sipiika wa Parliament Mulembe Francis. Kaakati omuyimbi oyo omukazi oyo nanyamba nga twasooka kulwanagana naye nanyamba nanteekewo omuyimbi oyo nga nsuubuza ebintu namumanya ntya. Nalina omusajja nga bamuyita Engege Sharita mutabani wa Bishop Sharita nga mugagga ku Ismail Road okwo nga nze nsula eri mugizagiza kunya
nakati nayo enju naga nti ntunda eyamama kati omusajja eyo ng'ajja n'agula omwenge wa mama yali atunda mwenge yadde yali musiraamu n'agamba ono yaani nti siraagi tabani wange Peter ngamba alina omwana ogwo naye nga mugagga nnyo aŋŋamba ngenzi wa siraagi kusoma ebitabo mumpe abeere ewange amugamba wuuyo n'antwala nga nsoma ku sitehaayi n'atukuŋŋaanya abaana nga 6 n'omuwala ogwo naye ng'ow'omusanvu mutabani we omusajja omulala bamuyitanga Smart nga Munyarwanda era kati brigade ye Rwanda yaddayo yatuwonya nga tulina etamala ogenda tusala tugenda katukuba emikolo tunona kyerwanda nga mmanyi kati omukazi oyo eyatuuka taata oyo Kisaliika yalina nyini college of business studies yampa okusomerayo obwerere ate nsoma ne ku Sitehaayi nfuna diploma mu UBS nga nkyalina mwezi 3 ngeno nsomerayo obwerere twasomanga ku makya olweggulo nga okola ebiyo nga yasooka n'antwala wano nga standard sigisobola nanteka kasomero kali awo ku Luwumu bakayitanga Kampala Business Institute kategeera ekizimbe ekyalimu omusajja eyafa awaggulu nga tulina kaadi ng'ekigamba nti this card if valid enables a student to enter into one of the following maternity nita light ebyolaba biolio wali watoota awo nga buli wakutaano tujja mutulaba firimu abwerere ez'abayizi ekiyibi ezakiki kakati bwembeera awo Kisaliika nandekawo naŋŋamba nti ojja kubeera nga boys quarter bano baddaabiriza abayimbi ennyumba baali bazimbi era be baddaabiriza eyo gundi banka eri awo Uganda Bank of Uganda be bazimba Muyenga International Hotel kakati bwe bajja awo ne bangobawo ffe twagala wano ba staff kozi nange nsobola kuba staff mulimu kigwomanyi nebagamba manyi amasannyalaze naye nga nsoma nsoma secondary singa kagere nakivubo nengulayo certificate y'amasannyalaze nenjibawa kati inginiya mamuyita George ali eyo kamuwukya naye kati akyali mulamu nemuganza esoma ku masannyalaze njagala kusigala wali ngansulawo nzikiriza nkole wano ne bantwala ne bampandiika ng'omukozi omuzungu bwe yajjanga okulambula nga nkwata drill nyiga ebitu kalowooza nti nina kyemmanyi nga sirina olumu nangamba okujjako layini emu eya banka nenzijjako zonna banka neyomba olwo nansala omusaala gwayo gwonna okusooka twagusasula twagugabananga mu makkati nempangaalira awo nenjiga amasannyalaze nga sigasomye nembeera awo kati mukazi w'oyo omuzungu ne bamuleeta ajja asula awo bamuyitanga Dori ngasola mwemu ku njuzi ensula eno ku boys quarter waggulu bannanga balala baddukawo kati wakane wajja walwanirawo abakyala wajjawo omukyala mugisunga ako kitintale omukyala yali ali awo mugizagiza nagalwana endabirwamu nezaatika ez'ennyumba ku makya omukazi nampita nanga Siraagi noonya endabirwamu ezo bazizireemu osibemu n'ebibyo ove mu nnyumba za kampu ate kati nga gwalwanye mukazi nga simumanyi naye ndaba asula awo mukazi anyirira akola ki ajja n'avuga emmotoka n'ayingira nemugamba nti eyampa ennyumba zino si kampu nyinizo yazimpa era yabawa ennyumba zino nandekamu naŋŋamba bw'ogambye nti ye kaale kati ngenda ku ofiisi yali awo kati awali genda minisitule genda wali kampuni eyawiteko y'abazungu ngulira accountant yali muddugavu nti nnyumbye n'omukazi bamuyita Doreen asula waffe naŋŋamba nve mu nju waliwo waladdewo olutalo nala okuddaabiriza enyo naŋŋamba ddamu mpulire ne mubuulira naŋŋamba oba oli mugezi ddayo wegayita omukazi oyo yalagira buli kikolebwa wadde asobola n'okugamba omuzungu mukamaawo nti mugobye ba naamugoba omukazi oyo yazaala akawala ako kebayita waliwo akawala kakato kakyotala konza akawala akalaba oyo ye mukama waffe fenna era bw'oba omuzeemu bw'oti soko ogende weetonde oba osibemu ebyo byokola eki oyamuka ekitondo nowuliranga aze n'amaanyi najja mpotose natuuka ku geeti neŋŋaana n'okuyingira nentuulaawo ku bupavement netulo ntunkwata mba nkyasimagira bwe nti omukazi yennyini najja nankoonako ku kibagabagana Siraagi oli otya nenfukamira omusajja nenfukamira nga ntegedde amaanyi gaki g'omukazi nemugamba nti naŋŋamba tobaako kyoŋŋamba
jangu tugende nankwata ku mukono nze nanga njugumira bwetu nga ngamba agenda kungamba fulumi yaki ebintu nampisawo paka mu nyumba ye gyesiyingirangamu nangamba tuulawo mu ntebe natuula ku kapeti nangambugambye tuula mu ntebe nemugamba njagala wano nkugambye sijja kwogera nawe netudde nentuulamu matiitiri sina kingaogwa ku kizibu kakati omukazi aŋŋamba nti Sauda Namuddu omuyita otya nkonze maama wange yo yabeera mugizagiza nti ye Katonda we yakuwoneza ngenza okugulayo ebintu mu katale nanguza ebintu nga mujjukira yatukwekanga ekabimbiri nga batulyako emmere bakazi taata natuterekera emmere nga tuva kusomero natuyisanga abaana be era waŋŋaanye nti gwakuzaala ne mugamba nti nkusonyiye mbadde zize ekkugo kati nkusonyiye ku lwani ku lwa maama wo nesaidde zino ogenda ozeemu otandika okukola bazikole endabirwamu bakazi gwali wakyaziza ng'ogenze kubendako ne basisinkana omu yasisinkanawo munne ebiseera ebyo nga nalina chance emu waliwo munnakenya yajja ng'aleeta mu mutwera za tasi okumusuubuza kati yapangisaawo ennyumba emu ne sitowa bbiri ng'aleeta treya n'agitikkula nga nze nzisuubuza abantu kati nga nsoma ku stehayi nga ne ku saali mulimu abazisuubula bbiya nga nzija nabo ne bakola ki nenfuniramu emikwano gy'abawala egy'abalenzi kati gwe n'otandika kukuba nsigo ate nga bwentunda omwenge nga ezaatise ziwe bali nga tuboli wa muzanyi kaakati jjukira ekitundu ekyo kirimu baki bajaasi awo ebugoloobi mu Ismail Road omukyala omu yaŋŋamba student obbi wange kati mulaba ali eyo kyagala namwogerako bali tompa ku bbiya konze sinywa bbiya iwe bano bamusuubula ndeeteraako konze oli bweyagala olijja n'atuula mu motoka najja nanywa ecupa nga 5-6 n'atamiira agenda okuddengulwa ngamba njagala kuddayo konze saawa zino n'atuuka tujja kutuuka bajja kunkuba agenda ku geeti asumula geeti yaba yakagisumula bwati agende abasasi negafu saga kati abasasi gavuze nkoze ntya konze simanyi ogambye ogenda nsikuwerekera n'asula lwamwenge ndokuzaayo ku Dorini nakolayo omwezi ogwo nangamba nkugyeyo ojagenda ng'ogyeyo omwana oyo Sandra kusomera omuzeeyo nkusasule sente zibakusasulewa eri nga nze olugjayo omwana otwala omwana ku makya ninda motoka driver kumukomyawo misana ng'omukozi amuwe ebyokulya ng'afuuka mwannyina ng'olabirira mwana kati ekintu kigenda okujja muko omuzungu ajja e Uganda ajja ku ofiisi ya Witekaawo manji wa CPS kizimbe ekyolabawo ewali ofiisi y'abasajja aŋŋamba abagamba nnoonya omukazi gwe bayita Dorini yanzibira omukazi omusajja naye baŋŋamba ali wano mu Kampala bagamba omusajja oyo omukazi oyo asula ku Ismail Road naye gwasula naye yali mukozi wano bamuyita Siraaje Bwama ng'abawa emmotoka nga bannona nga bandeeta omukazi tujja ku ofiisi atuula mu ofiisi y'omukulu nga ngenda kuwa sente zonna zoyagala okundaga Dorini bwasula nemugamba ennaku zino tabaddeewo naye anaatera okudda ennaku 3 nanga niwena bawiiki njagikola ki njagimalawo kati omutima guze oli mutwalanga mwennyina kyokona amunoonya kumukola kyesimanyi nemugamba mpaamu ennaku 3 nga ngenda noonya omukazi yali alina edduuka alisuubuza erya sports n'empale n'engoye awo ku Bombo Road namugamba waliwo omukazi bwati akunoonya bwati nebwati naye nze mbadde sisobola kuwaayo wannyamba omukazi nga akwata emmotoka ng'asibamu ebintu byonna ngadda waggulu w'olusozi eyo ng'agenda ku miitale nyumba yasamu yali yakuteesa eri eyo waggulu ng'asenguka omukazi agenda okumbuuza nga mugamba nti tugende nkutwalewo nga mutwalawo nnyumba nkalu nga nanga nefuula atategedde nti oli yakoze eki omukazi nanjagala ate nnyo kunteeka mu dduuka ly'omuyindi nangamba tundanga ebintu bino
ojja kujjangako enjawulo ze kapito wange ng'ate n'amagoba tugagabana n'oyo omuyingi kuba yajja pangisa edduuka nyingira ate mu busuubuzi kumulamwa gwa bwenzi ogw'obwenzi ate gwe bwenzi obufunyeemu kati omukazi ng'addayo ng'oyo omukazi akola ki ng'oyo omukazi awona so obwenzi tebuliiko sayizi tunuulira mawu otuwedde mu kalulu kakawedde omusajja asinziira bwero oba omukazi wange oba onamuga nti ono mobilize wange ono mobilize wange ono ekyaddiridde simbaga abye mukamundi osi bwenzi tunuulira honorable gwe bayita Lwakojo eyajja ku Buganda Road Court nga waabira omuvubuka okumukwana omuvubuka student w'e Busoga ne tubeera awo ne tuwulira omusango baatuuka awantu awali sensitive ne batugobamu bannamawulire ne bagenda naye kakana omukazi gwamusinga muvubuka ne mukyaza ne yeetondera omukazi ne mutwalira Kadaga mu rehabilitating nga teyasobola mu rehabilitating nga yadde abantu bangi naye yaddayo n'asoma naye yamukwanira ku WhatsApp bagenda okusinkana wano ku katikati ng'alaba mufu yamukwata bukwasa temutwalako ekifo ky'okumulabula nti owaayi oli ku sayizi nnene wandigivuddeko ebyo ne bikola ki ne bibeera so obwenzi osobola bulabira omusajja nga w'amaanyi ng'afudde bw'afa omukazi ajjayo ebintu byonna twalabye ono owa Samona mukyala wa Samona Nalongo gwe yagoba emyaka 11 n'amugyako n'abuduuka n'amugamba yazaala abaana 4 simanyi 3 ebweru n'amuleka kati teyakoze U-turn n'amugamba nti nkutanze n'ennyumba yiino kati yali Samona yagabye n'ennyumba genda olabe bukedde weggulu ennyumba etaliiwe neyetonda balese nefuaza kubasabirana n'agamba okusonyiwa kirungi ate nga kirungi Nalongo bayi yali mu ssente za Samona nga bwe yagenda ne zigenda batandika bonna yadde yamwegaana naye yamuzibikidde n'amugamba nti kati gwe wekka gwokola ki gwogirina gwoliwo so Uganda obwo bwenzi era bw'olabanga abantu abalwanagana nga bafumbo teekayo ekikyo kitono ate abakazi baba n'ebyama webitabukira otandika kulaba mbeera waka omusajja nga takyalya mmere waka tajja dda ssaawa 9 omu emmere ntisirya n'omukazi naye asobola nga anyuka 10 asobola okudda ku 6 n'akonkona bba ezo sayini bw'oziraba ng'omanya ti wakyaliwo ki bufumbo naye katalisiti y'obufumbo bwonna ereetebwa baani ereetebwa okusinga mwenge omwenge guno gutamako okufa obufu nnyo n'ogutali mwenge obadde olaba ebitraininga ku gundi ku mikutu gya Equatorial Guinea ne bituuka na wano omukazi gwaga nti yeegase n'abakyala 4 okuva mu Novemba omwaka guli omusajja oyo yali mukanyi waabwe ne bamukwata abamu nga muwakulira mukamusajja baawe akulira poliisi wa vice president omulala wa muganda we kati bamukutte ne baga nti kati buli muntu ajja akole statement abafumbo baganye okulinnya tosobola kujja kigambo kintu kyonna ku mufumbo naye akunira bukunizi interest yange yasenga okunsanyusa yali ya Professor Gilbert baali baseka oyo naye oyinza omuteeka ku lukalala lwabaki lw'abasajja engwaŋŋuli ddala kubanga batuka n'omutuma mahogani omusango mahogani yali ekituuma lwa mutabani we nga atutte mutabani we Sandhurst naye muhoozi gy'asomera nga amwambaza enkofiira naye ayambala enkofiira ng'eyaani bwe yafa accident n'agamba nti banzitidde omwana wange lwa byabufuzi naye yamutta ate si president yakizula luvannyuma nti mulala y'emboozi eriba yalulala obufunzi munnabyabufuzi mu Uganda naye nga sooyo naye yali accident ati naye nga bamukuba amasasi bakizula bakola postmortem baalaba amasasi
kyense nkugambye nti accident gye baateekawo nga bwolaba bishop luumu nti yali planned accident. Kati ate Lwasa omukyala ova ku Lwasa oyo yosiibye obwavu obumazeewo naye Bukenya alina abakazi bamanya bwe bamuteekako mu butuufu oba mu ki lisiti eweza n'abantu 12 Bukenya naye yamutwala mu kooti baalinga bana bwe nasinga okukavalinga yali mobiliza we ono gundi Sebadduka n'amwagalira omukazi Sebadduka wakiso n'amutemako obuyambi bamubonyabonya ne bagenda baatuulanga awo ku famire naye nga tebakukkiriza kukola ki kubeerayo famire ke tobeerayo bwe kyokola otwega bweru bwebanyigiriza yakuwa bwino noverifyinga muverifying omusajja oyo yampa lisiti yayagala Irene yayagala gundi nosimanyibwa nungi yayagala lisiti y'abantu nga 12 netubakubira naye nga teri muntu agamba nti nze namwagala amwegaana bwegaana kubanga mukyala Sebadduka nzijukira bamwokera n'emmotoka exactly eri ku Kyennamayumba nakati oyo ye Mukenya nakati akyali w'amaanyi nakuba gundi ono Kiisi ono muyimbi wa fani bayani waliwo omuyimbi gwe yakuba Kiisi nze nfuna omukisa neŋŋendako awakaawo emirundi giwe neŋŋendako ku Katomi hotel ng'olwo Mabikke agala aguzizza Bukenya ekibiina kya SDP bataddewo nkolagana bakolagana naye nze benakola research nemanya nti bakitunze napita mu EC nemugamba siraba gye tulaganye nkivuddemu era mahogani yagula mpewo kuba nannyini kyo gwebakigulako ndoza baali tebamumazeeyo nabiira era janakikira imi naye ne bamusootinga ekibiina nekisigala Mabikke ne kagurupu kakati ngaffe tudduseemu naye ate tunuli ate nenabiira ebibye Mabiira gwolowooza nti ali mu famire yafumbira mu famire ennungi engaza eya Sempala baakomawa nalaba Sempala alinnya nakikomera ne mujjamu profesa nti yatuwola ssente nawangu omulamuzi abagamba wali best man tewamanya nti ne famire matrimonial house era ne batuuka ekiseera ne bagamba nti kati gwe sula ennyumba nnene gesula saidi eno nonaasula saidi eno batumalirire omusango ekiseera kyatuuka nga Nabiira mmuuno amasannyalaze nga ne Sempala mmuuno amazzi kati ng'omwa Sempala alinnya geeti okuyingira manya kikomera nga geeti abasirikale Nabiira abakoze ekyasembyeyo nasembyeyo okulaba omusajja akomyewo muyita muganda wange oyo Sempala nga faamu ye naye nagyeddiza yatandikirako ng'agobyemu ne nazaalawo olina ali bweru banaye munyambo nga nzuba ebintu byange nabigula ogenda okubuuza ku kyalo nga leero sibaga nti affe twaguza Sempala kati omukazi asobola okukonjeza ekigambo kyonna nga mwawukanye ate bakugamba nti ngenze bwakirimuleka agende kuba atuukayo nakola ki nakola talina mukyalo talutalo yani buto talina mukazi naye bamutuusa ku bizibu bwebityo ebibye sibimanyi naye kyemumanyiko nti alina maaka tayambala nga naye hisitole y'abakyala be sigimanyi nze kyemumanyiko nti ye muntu atalya mu woteeri emu omusanga wano kwakuraiti nti omusanga mu indasitule emu bwati naye ebyobufumbo bwesimanyi kimu nti amagezi ge gonna gali kununula ggwanga lino era omuntu yali serious amuteerawo akasente n'akabega nga bwe yateerawo yali avuganya Anita omitasiyo mwana wa mukungu oyo bwemunoonyerezaako bwawangulwa ne bamukweka ebiwandiiko bye bwabiyitamu n'awaaba agamba omukyala mu bigambo byangamba nti chairman wa Electoral Commission Simon Zabakamana yakola ki yamulemesa omusango bwe yavaamu Anita kati alina ssente nnyingi bagamba namufunira kapa era naddamu okumubuuza naga nti ebyobufunira by'omuddemu kikyabirimu kati gyenutwalutwalo sente ze kati alinako zifa abaofiisi bonna balisikinga nasanga Kadaga nga sinafuna mukwano tannafuuka mukwano gwange nnyo naye nga twogera omukyala
yava mu State House eyo muwala muto n'amufuba akalo omukyala bw'agamba n'amuwabye nti ono yaguze abalonzi bataddemu obululu bakoze eki misango mingi nnyo n'ateekamu n'okuzimba nayikondo mu Kamuli Kadaga n'angamba nfunira looya nga si wa NRM ampolereze ku musango gwe nenfunira looya yerusimbawo okubwemukyawo erubaga bamuyita tukulamu omutwalayo n'agamba tugende ewa ekamuli tulabe ku nayikondo ezo ziboogerako nayikondo twasangamu amagombolola 8 egombolola erimu lirimu nayikondo wakati w'omukaaga n'8 nga mpya kuliko ne label donated by right honorable Aitwala Kadaga emabega we nagendayo nasanganga nga bribe y'ekamuli teri ku level eyo nga abakyala abakadde awo bwayebaka ekiro agenda okudda ku makya nga waliwo akasero akalimu sabbuuni kalimu sukaali kalimu nga kuliko ne kafulaya vote akalulu ke naddamu okulaba nga kumpi buli famire agikoledde ekisibo ky'enkoko 10 n'emmere ezikuza kati nva wetukweka muli mugamba nti omulooya mumanyi asobola okuwoza naye tayinza siri looya naye mmaze mu kooti ebbanga ki nina experience ekisobola n'okutamininga omusango nti mugujja kugenda bwe nali mbaddeko mu kooti misango egiwera nani mukwano gwa kooti nembabuulira ekituufu ne bakyusa kibabadde basazeewo kati nemugamba abantu abalonzi be basanyufu eri nayikondo era bwe tubabuuza mutamanya batugambye gwewazi bagulire bwebujulizi senga babufuna ekyokubiri bakola ensobi okuteekako lebo ate lebo ziraga nti nayikondo mpya tolina bwojja kuyita ku ground eyo kuba naliko ku musango gwa Muwanga Kivumbi nekikulukuunya baleeta grounds nnene naye omulamuzi musoke musokaani alina amanya bweyagala ngogagati yatuuka ku gundi emu sitima nga bagigabira omuzikiti imaamu najjawo obujulizi ntwagifuna nesepiki efumba era awera emisanyuka nnyo omulamuzi n'agamba tetwolona biseera tulina emisango mingi gyekuwuli buno obujulizi bukumala bribe ekipimo kiwedde grounds endala nzigobye eddemu okulonda era baddamu Muwanga n'awakola ne mugamba bw'oba sitima emu yagisaamu omusango ate ngaoyo omusajja baagana buganyi mukuza naye yali authority mu balamuzi abali waggulu we nga nakati saawa zino bakyakootinga oluwengize ne mugamba yagamba omukazi ali proud saagala muteesa naye oba proud si bwe bukulu kikulu kusigala kiki kifo ne mugamba nti sala amagezi olabe kyabazinga abayite bonna muno kimubiseera nga kyalimu ono aliko ono omuto ajja kubakola ki latalaganya muno kiyali akentebe yali ajagala bwagati oli omulala omukadde yali yafa kakati n'abayita yabazinga n'agamba gweoyinza okuba ono yali looya mulala bonna bamubi balooya oyinza okuba nga wawangula ng'ono yakubbye tetuli balamuzi fe mu busoga twagala ekintu eki basipiika bw'onkakasa nti ojja kubuleeta wano nsobola okugamba tonayo Kadaga n'avaamu omukazi n'agamba sirina kakaasa namugamba batusasule sendero zoyono era oyo abamusasule ebiri neggweera nga basasula awo omukwano gwange gye guva ne Kadaga kakati ekirala tuddamu tutuukamu togikwatako yagireetako olanya yagiwiramu lumu nemwokya n'adduka n'agenda e Moscow yali wa nnaku 3 n'amalayo 5 Museveni akuba takwata simu olwanyuma nejja ne ADC nti wayi mukulu ali ku simu His Excellency akwaga namugamba olina ogikola ki olina oguwulira era namuwulira
n'abuulira walaba ebyagulimu nakati agamba senga saalinzi waitodda kubanga yakola kyonna ekisoboka ab'NRM ne babawaako awe aba opposition miliyoni 7 ne baziwa omusiraamu azigabe nga agreement yakutuula kuweza kukola mu si kyolonda era wabalabanga bavangamu ne bakuba enduulu ne bagenda bakutuuza press conference badda mu restaurant webaddangamu ne bakola ki walabanga n'oluggi oteekwa okugala terwaggalwa n'abakanulanga bajja ne balonda kuba baali bamaze okufuna ennamba nga Anita gye yabuuza ati tulina ennamba abaganda tebajja kuwera kale tuvuge ekintu ekyo ekyaliwo naye kiri kyali tekinikali nga tosobola kikola kimanya era kizibu nnyo omuntu gwewadde enguzitani soyinza mulumira oyinza gamba opposition nti mwali enguzi ya Museveni togikwata buli omu ajja kwega ne Museveni tajja balumiriza kuba teyayagala kyakola kyayitamu so nze ndowooza eyo yebigambo oyogedde ku omugagga Lwasa ebibye tebiriiko geegi yatuuka kiseera geegi yamusalako okulinnya ku kigere kwavuwala kyekyoka n'atuuka n'okugenda ewa pulezidenti afukamire kuba yali mulwanyi amugambe taasa ntaasa Museveni yamusuubiza naye tanafuna chance ekola nnaku zino alina ku motoka kawavuga simanyi Range Rover mpya so oyo Lwasa ebibi byali biri awo nga byakiyitamu w'omugambira nti nkusiimye n'ogamba nti twagala ssente ngenda kwanjula ng'akuwa budget n'ogenda yanjulirawo mulanaku mu ate agoberawo kati oyo teyalina speed governor bintu by'obwenzi Katonda yagimuteerako buteesi bwavu bwaddamu ozifuna atandikira ebintu byebambi bigenzi yani yambiddwa gundi hoteri ekyaliwo waliwo gye yatunda gye batwala ku auction naye akyalinawo akantu katonotono naye asaana kuyambwa jjukira yaggwamu nnyo yava ebweru n'agamba banywanyi be bafande bweru nti nkoma wano nga nze meeya wa Masaka Florence n'amukuba ate Florence yali senior yava eno nga yali deputy mayor n'ava eno ng'alina n'obukodyo obubba akalwa abumanyi byonna abitegeera bulungi so ekyo nekikola ki nekiggwa tumalize ne mukulu Drake Lubega omukyala oyo namulaba amuwaabi ate njagala okumuyambako njagala nnyo okuyamba abanyigirizibwa kubanga nange Drake yanyigiriza nnyo yanziba miliyoni 2 nga balina yanga zaali ntono ne kakiripu kano ozirabanga entono naye kunze zaali nnyingi mu biseera ebyo kati twatuuka nga balwanira ebizimbe ne Muhanji Drake ne yanga bali omuto naye nga alina ekyapa ye Drake kati Museveni nga abatuuza abatabaganye nga bagamba Muhanji nti gwe batuwa ffenna site kanso naye tuwa emyaka 5 ne gigwawo ne bakusiba ffe ne tuddamu ne tusaba ffekka ne tuzimbawo kati Museveni ng'ayagala bamuwe ku ssente Muhanji akiveemu kati meeting eyasembayo nga balina okuddayo bamalirize Muhanji n'afa famire ekwasa basajja balaba obuvunaanyizibwa okusolooza ebizimbe bateekamu n'abamilitale bakole ki basololeze Muhanji omugenzi kati bano ba Drake nga bayita bampitira omuvubuka bayita Musoke nga bampita pite nga abamawulire tukavalinge nga bagamba ebizimbe byabwe netukuba Muhanji kusoloti ne facts zetwalinako hazardile kati olumu babuuza nti naye sente mutuwanyiye mutuwe emitwalo 210 olunaku netukomawo ekizimbe mulina bukakafu kinti kyammwe kuba zijja kubaggwako ko ye nti ffe tulina minutes ne ebbaluwa etugamba nti yatuwa bagenda okundaga ku minutes nenziraga ku nnama yanja mukwano gwange wala kyasibaga twalinga naye gafima nti ezo minutes Museveni tawandiika bbaluwa kugaba kintu kiri mulango zaali minutes zetwatuulangamu ne famire zonna kati nkomawo mbagamba nti temulina bwamama ogamba ndi bayanga naga nti naye deputy attorney general yatuwa ebbaluwa egobamu abamuhanji basoloozeza sente ebbanga ddene azisolooza gye basajja balaba kubira basajja balaba essimu angamba tonteeka mu bintu ebyo nze ngenda kubibaddiza
nyina London kati tonteeka mu kintu sagala linnya lyange mu kintu kya Muhanji ngenda kubibatiza kati mugamba bamuhanji bagamba nti omanyi nti eno ebbaluwa gibaabawa tekola oli yagibawa Attorney General yagamba deputy agiwandiike nga bano abagambye n'omumwa nti temukkiriza byakola ki byawandiike kuba naye yali akake wekigambibwa kati mbagamba nti oba Attorney General yawandiise nze nina shortcut nja kubatwala ewakadaaga abakolera ebbaluwa muddewa muwala wa Yanga n'agamba ono ayagala kutubba Museveni atumye ate Kadaaga atuwe kati ebyo bya bulimba ko Yanga nti wamaze nzikiriza oyagala sente wanda njagala miliyoni 4 biri cash emitwalo Kadaaga ne biyitamu biri nkola ki nzaagala nga ngenda nnumba nakozesa mwami bamuyita Kamoga yaliko etisi wa ono MK Assembly baafu Londa nga kati antwale ewa muganda tabani wa Tamale tumanyiganye namugamba naye sijja tebijja kukola nga nze ndiko genda omugambe waliwo ddiiri bweki awandikire Kadaaga ebbaluwa nzi Kadaaga agenda kwogera njagala ne Kadaaga Kamoga ayogera tabani wa Tamale yeroya wa ono John Mirungi tabani wa Tamale angamba nti omanyi abo bannuma dda ku ddiiri endala miliyoni 2 mwezi tuna kyembakolera nga tebazisasudde nga mbagamba nga bagamba tuzimanyi nga batuma Kamoga ng'azibawa nga bazimutwala Kamoga awandiika ebbaluwa John ng'agiwa Kadaaga nga asayininga deputy Attorney General bw'aba yasayininga ali mu ofiisi ya Attorney General tewali njawulo mulina kuvaamu agiwaddeko abamilitary agiwaddeko poliisi onaku 3 bonna baali bavuddeyo nga magambo akange gagamba tukyasasula bano abamilitary olwo baali bazimba ekizimbe ekyolaba ekiri mu koona ekirimu kiriko totala ekimu kyababiri omu kya Yanga kirala kya Drake babirwaniramu ekibuli eyo nga balwanira iduka ya waliwo petrol station olutalo nalulimu nawe ebyo byalala nakati nga bakola ki nansirika kati ngenda okuyingiramu omukazi ono amuwaabira funye fayiro yonna ngenda kuba Drake ku mutwe nga muntu wa Yanga akubira nti tulina muntu mwennyinaffe yali wano mu kikuubo bamuguza ettaka eryo naye yali muguza yagenda bweru naye ate yakulirawo obukulizi agamba liri yakoze n'ebiwandiiko bwe biti newe bitakonze zisaagala sente zonna njagala mu famire ye nsasule miliyoni bino nja bikalira bweru bampaako emu 2 nantandika mulimu ettaka baalifu n'ekinaana nakyo baakirya balinda lwe balikoza omusango omulala nsaba ekinaana bwetali kukola ngenda kufuna kyembakukira siibwa abatulaba sabe Katonda tumaleyo ebitole byaffe ebyemmere byatugerera mboozi tujja kuba nayo ebirala endala nyingi byetuleseeyo naye nga binyuma obufumbo si kya muniino olina kuba mugumiikiriza kituufu muniino kale wekyo wetutambudde mbalire muganda wange Siragi Lubwama tuwuziganye olunaku olulala mubeere bulungi mweramu